Olwaleero Minisita omubeezi w'ebyempuliziganya Peter Ogwanga avuddeyo ku mitimbagano egy'enjawulo n'alangirira nga gavumenti bw'egguddewo Yintaneti okuva Yintaneti we yaggalibwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi guno. Okuva olwo abantu batandikirawo okwemulugunya olw'ekikolwa kino ng'akalulu kagenda mu maaso wakati nga Yintaneti teriiko omwali n'abalwanyirizi b'eddembe. Okutwaliza ddala nga DJ industry ffenna tubadde tetukyafule already twali nga twagwa dda kati nga Yintaneti yetubeesaawo kitegeera. Naye kati ate tubadde twagendera ddala kuba kati like the DJs nga babadde bagendangako live nebateeka like me I used to go live like sikya buyivu okujjako Facebook bakati ensinga bweyimiridde abantu bangi bali ku social media kubajja okugenda okufunira ebigenda mu maaso kati bw'obijja kutegeeza ate obazibikidde okubeera nga bafuna amawulire munansi okubeera nga afuna eddembe lye kikolwa kibi. Oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okuddizibwako kwa Yintaneti tuwayizaamu ne bannansi ku kusoomoozebwa kwe bayiseemu okuva Yintaneti we yaggyibwako. Wadde nga guli gutyo abamu balina essuubi nti oboolyawo embeera yanditereera olwo ne baddamu okufuna ensimbi nga bayita mu Yintaneti eno. Challenges z'amaanyi tubadde tetukyagenda live ku show zaffe ezimu kubanga n'abalabi nabo babadde bakoze eki bakendedde nga internet ekoze eki ateriko ate bwe tubanga tugenze deeper deeper into the music industry ne mama awards omwaka guno zikoze eki bazi postponinze just because of the internet. Kati nga designers emirimu gyaffe gitambulira nnyo online naddala social media basically WhatsApp eyo ebintu nga Instagram biki kati obviously VPN kale zaaliwo naye VPN ozimanyi ziba slow ate ziri limited. Wadde nga guli gutyo Yintaneti we yakomyewo esiibye akasoobo ddala era nga kireesewo n'akasoobo mu nkola y'emirimu ekintu ekinakuwazza abantu. Kyo kitukozesezza ddala kuba ebintu wabwe bikulanga mangu ng'okozesa Yintaneti n'osindika ekintu kigenda kati bikyatambula kati olina kwesitukira n'ogenda kugenzi n'okola eyandize ku simu nekigwera ku simu. Emirimu gyaffe gya online kuweereza email kudownloadinga footage bintu bwebityo kufuna updates ki ekiri mu ggwanga kitegeera gwe mulembe oguliko so somehow tubadde limited ku bintu ebimu accessinga communicating n'abantu baffe abali ebweru eyo tumanyi bali batya kitegeera yinza okwekanga ngo baba bafudde covid. Kinajjukirwa nti Yintaneti okuva we yaggyibwako bannansi baagunja enkola y'okubeera ku mitimbagano nga bayita ku VPN wabula gavumenti avaayo ne balabula ku nkola eno we yategeereza nti ebakanye n'eddimu ery'okunoonya abo bonna abalina VPN mu masimu gaabwe olwo bakwatibwe era bavunaanibwe. Nze Hasif Sechunga ku lwa STV Select ey'enjawulo.